Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Nkuwaniriza n'enkopa z'okuba ng'otwegasseko abali ku Lugonvu's Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Njagala okuyozayoza mwena abazaaliddwa olwaliro oba abazaaliddwa mu wiiki eno, ne njagala okuyozayoza ba birthday girls ne boys aba omwezi ogwokutaano nti Mukama abawa omukisa byonna bye mukola mwezi guno ogw'amazaalibwa gammwe gubabeerere mulungi. Ebigambo bya leero biyinza okuba nga si bigambo bye naddala ng'oli myaka 20 okudda wansi. Ebigambo bya leero bigambo byabo abawezezza emyaka 30 naddala abasajja okudda waggulu. Oyinza okuba ng'owezezza emyaka 30 naye nga mu kubyogera kwange togenda bitegeera. Amazima gamba nti ka vidiyo kano katereke ojja bitegeera oluvannyuma lw'akabanga. Tukirowoozeemu. Nabadde mu kuziika mukozi munnaffe yafiiriddwa ku Hillview. Ne tugenda okuziika omwami Yozefu ekyotereeyo. Omukolo gw'okuziika gwabaddeko abantu abasoba mu 2,000. Babadde bangi kubanga nalabye emmotoka eziwera 400 ez'ebika eby'enjawulo. Ebintu bingi ebyanzijidde. Ekisookera ddala buli omu yabadde agamba nti omusajja abadde w'amaanyi. Naye amazima gennyini amaanyi mwami Ntale Yozefu ge yabadde nago ge twalabye oluvannyuma lw'emyaka gy'afiiriddeko 7. Ag'amaanyi teyagazimba myaka 5, teyagazimba myaka 6. Ag'amaanyi yagazimba myaka 2, myaka 3, myaka 4 ng'akyali w'amaanyi. Togenda kuzimba maanyi ga bukadde bwo nga tokyayina maanyi. Buli kyoyagala okubeera ekinene mu bukadde, buli kyamaanyi kyoyagala okubeera mu maaso eyo, olina kizimba kati ng'okyayina amaanyi g'omubiri n'amaanyi g'obwongo. Namungi w'omuntu eyabaddewo emikwano gye yabadde nagyo abantu abaziise n'ebiringa ebyo n'obugagga obweyolese. Teyabikola myaka 5 naye tulina obuzibu ebiseera ebisinga. Tuli ku mulembe ng'omuntu w'emyaka 3 alowooza akyali muto. Tuli ku mulembe ng'omuntu wa myaka 4 akyebalira mu bavubuka era nga bwe bayita miitingi y'abavubuka w'emyaka 40 agenda n'atuula. Tuli mu mulembe nga bayita miitingi y'abavubuka, omuvubuka emyaka 25 tavaawo genda kubanga yalowooza tannatuuka mu levo etuula mu miitingi ziteesa. Kyenjogerako kitegeera. Abantu bangi ng'emyaka 3 gy'alina tegimuwemula. Gyandikuwemudde gitya? Kwe kusooka ne weetunuulira nti olina emyaka 3 naye kyozitowa kiriflectinga emyaka 3. Kyozitowa bw'okiweeyinga n'emyaka gy'olina ddala byenkanankana. Kirowoozeeko. Baamuziise wakaawe. Ekibuuzo ekiriwo, ani yatulowoozesa nti bwe tufa balina kutuziika ku bijja eby'abajjajjaffe? Ne bajjajjaffe ku bijja gye batuziika baaliko nga ffe. Singa nabo tebaateekateeka bijja we batuziika nabo we babaziika, singa nabo babaziika ku bijja by'abajjajjaabwe kubanga nabo balina bajjajjaabwe. Lwaki olina emyaka 4 naye ng'olowooza nti balina kuziika ku kijja kya jjajjaawo sina kya kitaawo? Nyina gwe nali njogera naga nti baatugaana okumansamansa emirambo gyaffe olimba. Natunuulidde namungi w'omuntu eyabadde ku lumbe lwa muzeeyi Ntale. Natunuulidde omuntu eyabaddewo ng'amazima ovudde ku birala byonna eky'abantu abangi bwe batyo enkola gye yabakola n'enfuna gye yabafuna ng'okitadde ku bbali. Ekibuuzo ekirala ekyabaddewo ne challenge endala eyabaddewo nti singa ggwe ova mu bulamu bw'ensi eno naawe olina abantu bangi, olina w'osobola wadde okubatuuza. Nabagambye bino ebigambo by'abantu abali myaka 3
okudda waggulu, wabula okubeera myaka 3 okudda waggulu nga n'obwongo bwo buzitowa myaka 3 kudda waggulu. Waliwo okuba ng'oli myaka 30 okudda waggulu naye ng'ebintu okyabirabira myaka 18 okudda wansi, eno si mbooziyo. Endowooza y'emyaka 3 okudda waggulu ne bw'onaagifunira ku myaka 5, bino ebigambo birifuuka ebibyo. Njagala kubuuza gwe, babaziikawa ku kijja kya jjajjaawo? Lwaki jjajjaawo tebamuziika ku kijja kya jjajjaawe? Naaga amalaalo g'olaba amangi 10 waliwo eddaala erimu eryakola ki? Eryasookawo. Kale gwe bakuziikeyo, naye n'abaana bo bennyini tobateekedde balina kubaziika wa jjajjaawo. Naye ebyo byonna biva ku kintu kimu, kwe kulowooza mu bulamu nti bw'okeera ku makya n'oweza emyaka 3 n'ogula kapoloti 5 ku 5 ku 10 n'ozimbako akayumba ka bisenge 3 n'eddiiro n'ogula ka TV n'oteekamu kawoofa n'oteekamu toyi ezifulashingira munda n'ekiyungu nga kya munda, obulamu n'ogamba nti bukomyawo. Naye ng'amazima woosula ne bw'okeera ku makya kubawo olumbe ne bw'eba mbaga tebasobola kutuuzawo bantu 3. Njagala kubuuza gwa ndaba, amaka go wooli wolowooza nti wamala basobola okutuuzawo omukolo gw'abantu 3? Mbuuza gwe ali ku kamera, lwaki bw'amala okugizimba walowooza nti biwedde bikomyawo? Awo njagala okutegeeza nti yali ntandikwa kufuna we weebaka mu kaseera nga bw'onoonya oggula ewagazi. Akapoloti ke wasooka kaali ka 5 ku 5, ne ke waddako kaali ku 4 ku 5, ne ke waddako kaali ku 3 ku 2. Bagenda bugata basobole okutuuzawo bakumewo ogwoto. Oba omulambo olowooza bagenda kugutwala wa jjajjaawo, kikafuwa ogenda sanga ewa jjajjaawo nga abaana bagabanye, omusika agambe sikyayagala malaalo kuno nga naye yasigazzaawo kabuubuuto. Njagala kugamba kale fine, naawe ogenda kufuuka jjajja, naye njagala okubuuza ng'ofuuse jjajja, abazzukulu bo ddala olina oluggi olugwana okubeera olujja lwa jjajja? Olujja lwa jjajja olumanyi? Olina olujja olugwana okuyitwa olujja lwa jjajja? Gano ge mazima agakaawa. Bw'oweza emyaka 4 okudda waggulu tokyakwalifayinga gula poloti 5 ku 5. Emyaka 4 omuntu eyazaala nga bukyali ku myaka 22, omwana we wa myaka 18, kitegeeza otuuse okuzzukuza at the age of 40 years. Amazima gennyini ozzukuze ng'ozzukuliza mu 5 ku 5. Jjajja abeera mu ghetto. Oyagala kubeera fresh jjajja mu fresh? Nedda. Bino ebigambo tebagenda bitegeera abasinga. Atabitegedde ensonyi watoyomba tonvuma, si bibyo. Ojja bitegeera ng'emyaka gyo n'endowooza yo etuuse obitegeera. Oluvannyuma lw'okufuna akapoloti 5 ku 10 w'ogula n'oteeka akayumba w'ova okukola, nkwegayiridde pakasa obusente, genda oguleyo kiyiika wonaateeka amaka g'omukyalo we banaagaŋŋalamya akalamboko, we banaakuma ogwoto, abantu bo 1000 b'okoze emikwano we banaatula ne batereera. Oli wa myaka 6 ofiiridde ku myaka 6 nga n'omulambo gwe bakyagutambuza ogutwala ku kijja. Ow'emyaka 6 omulambo gwe bagutwala ku kijja, ow'emyaka 6 bamuziika waafiiridde. Ekyo bali tokimanyi? Gino emyaka gye gikomako okuziikibwa ku bijja. Buuza egiriwa? Myaka 3 okudda wansi. Kyekiri kye nagambye nti kooweza emyaka 3 okwalifayinga okuba n'ekijja ekikyo. Wakalaba abantu bameka ng'afiiridde ku myaka 7 omulambo gwe ne bagutambuza okugutwala ku kijja. Omulambo gw'emyaka 7 bagutambuza. Naye ebyo byonna olina kuba ng'obikoleredde muganda wange. Va mu bupoloti olina 10 naye bagenda kuziika wa ku myaka 5 g'olina. Zimbayo ennyumba y'omukyalo kebere ya bisenge 2 naye ng'okimanyi nti yeewali ennyumba yo, era abaana bategeze nti munziikangaawo.
n'abazzukulu bangaawo n'abaana bangaawo kubanga n'ekyo ekijja ekyabajjajja gye batuziika singa jjajja yasooka okuziikibwawo teyalabuka naye n'asigala nga bamuziika ku kijja ky'abajjajjaabwe singa naffe tutulina we tuziikibwa wanje ebigambo bino babitegedde eno puroguramu eriko nnyiniyo mazima ddala kubanga ndabanga n'ab'emyaka ana be nagiwadde bali mu kunvuma bagamba totwasamira bawulira byenjogera bya kisiru naye ge mazima agakaawa omulambo gw'emyaka 5 omulambo gw'emyaka 6 mu maka waafiiridde we wabeera ekijja kye just imagine ku myaka 5 nga woofiiridde oli ku 5 bagenda kuziika ku 5 oli myaka 5 abaana bandigambye nti omukolo tugutwale ewa taata naye ng'oli ku 5 ewa taata bateekawo embaga ku 5 bateekawo okwanjula laba bw'oswala ogenda osabe neyibawo mbadde nsaba okkirize omukolo guno ngutegekereko wano omanye ekiwe mulango gamba nti olowooza bateekedde omukolo ewaabwe nti ewaabwe babadde baswala bagutegekedde ku muliraano bro okutegekera omukolo ku muliraano okimanyi nedda ssebo gwokya 2 nga bakulumbye kati ne mutandika okufuna ensonyi baleese ensawo za sukaali 2 bwe mwebuzaabuza kati oba wano tumulekereko tutya anti yatukyaziza laba bw'otwala okwanjula mu gardens naye ng'olina emyaka 6 sikulimba 5 ku 5 ku 100 poloti z'abantu ba myaka 35 4 kudda wansi bw'oweza emyaka 4 noonyaayo akasente kakabeere kati nigenda eruwero genda eruwengo genda ekyamulirwa genda ewammwe kotido gulayo yiika 2 oteekewo akayumba bagambe nti omukolo bagenda gukolera waabwe mu kyalo naye ng'oyinayo omanyi omulambo gw'emyaka 6 bwe guswala nga bagujje waabadde mbu bamutwala simanya ku kijja kyabwe koweza emyaka 5 okwalifayinga okubeera n'ekijja kyo obadde okimanyi mutunze ekafumu gwe wazaalibwa kafumu mutunze ekafumu wawedde okola ekijja ekikyo kati bagenda kukuziikawa ewammwe amalaalo ge gaasigala bwe gati baakasala bwe kati okyasigalawa nga nawe ewaffe batuziika kafumu tokyajaayo buvunaanyizibwa bwo kati okuseetinga ekijja ekiriwa tuve mu bino ebyabanziika gindi koweza emyaka 3 endagiriro yebeera tekyali ku kitaawo ebeera tekyali ku jjajjaawo obeera otuusa okukola endagiriro yo gwani nti tomanyi nze eryasajja byo mulimu w'entangawuuzi omukuukuutivu ye gwe nti enkutegedde naye ku myaka 4 bakubuuza gwani nti nze muzzukulu wa Mulagwe toyina ndagiriro ku myaka 4 okyanaawuuza jjajjaawo ne kitaawo owulira takumala munaawuuza gwani ku myaka 4 tosobola kunnyonnyola nti nze gundi musula bulungi bagenda kunyiga Yefe Hillview Primary Checho Primary Twajja kusoma sikulya mmere sikulya mmere nakalo matanga ketwafuna ketwafuna mu Masaka City mwetusangibwa awo mwetusangibwa abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa tujja kusoma Bakalasiti Bakalasiti